Yes, nafanyiza Faali TV nyina kusaba subscribe Faali TV ye YouTube channel yaffe ey'omulembe. YouTube channel ejja okutusangako amawuli agaba gakagwawo agakwataganya ddala ku ba celebrity mu ggwanga lya Uganda kw'ossa n'ebweru waayo. Amawuli ge tuliko olunaku olwaleero ga musajja mukulu amanyikiddwa nga Isma Alexis. Isma Alexis jjula olunaku olw'eggulu yasubiddwa, yakwatibwa n'asibibwa era ng'ono yakwatibwa ku Kezi kw'ossa ne Wako ne Mako. Bano ekyabasibisizza kwogera ku Mulangira Ssuuna ebigambo ebya kalibule. Wabula olunaku olwaleero Isma Alexis ateereddwa ye era ng'amuyambeko okuteebwa ye Muhammad Nsereko, mubaka wa Paalamenti yamuyambyeko okuteebwa. Wabula ono mbu amuyimiridde obukadde 10 obutali bwa buliwo. Wabula Isma Alexis nga tannateebwa, basoose ne bamuyitira okulabika nga yeeyama obutaddamu kuyeewula muntu yenna ng'asinziira ku mikutu gye egya social media oba emikutu gye egy'amigattabantu. Isma Alexis kino akiikiriza era ategeezezza nga bw'atagenda kumenya tteeka ekkooti ly'esazeewo nti era bwakuwa buli muntu kitiibwa yenna aba yeetaagibwa okuwa ekitiibwa waakukimuwa. Wabula Isma Alexis ategeeza nti nno newankubadde Omulangira Ssuuna yabadde yamusibisizza, tajja ganya oba tajja kulekera bantu balala kumwogerako bibi. Era Isma Alexis ategeeza nti nno newankubadde kkooti emuletedde okulayira nti nno tajja kuddamu kulyebula Omulangira Ssuuna, agambye nti nno kino ajja kukigobera naye ajja kufuna engeri gy'akikwasaganyamu mu ngeri ey'empolampola afe okulaba nga musajja mukulu ono Omulangira Ssuuna akisasulira. Era Isma Alexis yeebazizza nnyo Muhammad Nsereko, amwebazizza nnyo eby'ensusso. Wabula nga tuvudde ku ebyo, Katolo bw'amavuddeyo n'alangira Kezi omukozi wa NBS okuba nga ayogera kalibuli nti era kino kimugwana ekyamutuuseeko, n'ategeeza nga nti nno ye bwe baludde nga bamutyebula, wabula ye abadde tabifaako. Era n'agamba nti Omulangira Ssuuna kyakoze nakyo si ekirungi ennyo ekiri awo, kubanga si buli muntu anaakwogerangako ekibi onaaba osiba musibe. Isma Alexis ateereddwa olunaku olwaleero era kati alya butala. Wabula basajja bakulu amanyikiddwa nga Kezi, Mako ne Wako bo bambi bakyaliyo mu kkomera ekitalya. Bano jjukira baakwatibwa olunaku olwokutaano ne basulayo, olwomukaaga baasuzeyo, olw'essande ne basulayo, olw'emmande baasuzeyo, kugamba n'olunaku olwaleero nalwo basuzeyo, kugamba mu bufunze ziri ennaku: olwokutaano lumu, olwomukaaga bbiri, olw'essande 3, olw'emmande lwakuna, olwaleero lwakutaano. Ennaku 5 zibaakasulayo mu kkomera ly'ekitalya. Basajja bakulu bano bambi. Wabula abakozi b'oku mativi abamu bavuddeyo ne balaganira Omulangira Ssuuna olw'ekyo kye yakoze, naddala bapulezenta abaweereza olugambo oba lwandiise gospel. Bapulezenta nga bo baliwo kunoonya lugambo olukwatagana ku basereebu. Bano bategeezezza nti nno Omulangira Ssuuna kye yakoze si kirungi nnyo nnyo, kubanga abantu bangi nnyo bazze boogerako n'okusingako ku ye naye nga tebalina kye bakolawo. Ate ekintu kye yakoze alinganga yayagala olutalo wakati we ne bapulezenta abo abakwasaganya olugambo oba abasaka amawulire akwatagana ku gospel. Tinno kino kyalinganga ayagala okugulawo olutalo wakati we nabo. Kino ekintu kyakoze kintu kibi nnyo, kyabadde kiraga nti bano abantu alinga ayagala olutalo wakati waabwe. Naye jjukira ennyumba omukwano nga bwe giringa mu kifaananyi, ennyumba y'Omulangira Ssuuna gye bamugamba nti nno si yagizimba, era kwe kwava olutalo olwaleetedde Kezi okusibibwa ne banne okuli Mako ne Wako. Ennyumba eyo nga bw'ogirengera y'ennyumba eyavaako kanaaluzaala. Munaye batyo bwe basibiddwa, Kezi akyaliyo ekitalya, Mako akyaliyo ekitalya ne Wako bano bakyaliyo ekitalya n'olunaku olwaleero basuzeeyo. Isma Alexis ye ateereddwa era essaawa eno alya butaala. Alya butaala mukwano beebo nga bwe bayingira mu kaduukulu ekitalya. Kaduukulu ekitalya munnaye batyo nga basibiddwa. Omulangira Ssuuna ye agamba nti nze bano nja kubakwasaganya, teri ajja kuntiisa. Era Omulangira Ssuuna akyawera agamba bonna nga bwe boogera ye tebijja kumuggya ku mulamwa, wakusigala ku mulamwa gw'abadde atambulirako, era nti nno
anaagala okuba ennyimba ze azikube, agambe nti nno ye teyeeguya. Anaagala okuba ennyimba ze azikube, oba ttivi n'azikuba, oba leediyo n'azikuba, oba leediyo tezikube, leediyo nonna eteezikube kitajja kugifaako, kubanga avudde wala nga yeetambuliza ekintu kye abadde tatambulirawo ku leediyo. Mbu kukuba nnyimba ze ku maleediyo oba kukuba nnyimba ze ku mativi si kwabadde atambulira okuva we yeetandikirawo okulabika nga ajja mu kuyimba. Agamba nti abadde atoba yekka nga tewaliwo ttivi n'emu emukwasaganyirizaako wadde leediyo okutuusa music we waayi. Ismail Alexis ye akyabula newankubadde kkooti yamutegeezezza nga bw'alina okukomya kino mu bunnambiro obutaddamu kuweebula Mulangira Ssuuna bw'anaakiddemu nti nno waakuzibwayo munda, newankubadde Ahmad Nsiriko yamuyimiridde n'obukadde 10 obutali bwa buliwo, naye kkooti etegeeza nti no kintu kijja kugiremesa kusigala ng'emutambulizaako amaaso. Omusango gwonna gw'anazza nga gukusa ku kutyoboola Omulangira Ssuuna, kkooti yakumuvunaana. Katono bw'ama naye awanda muliro eri keesi. FAL TV UG. So nga mukwano atudde eyo nina kusaba mukwano gwe osubscribinge ku FAL TV UG. Wengera okubeera amawulire mukwano temusubwanga amawulire agakwatagana ku baselebrity wano buli lunaku ku FAL TV UG, amawulire aga trendinga wano ku FAL TV UG. Temusubwa tugenda kuba tubatuusaako ebyobugagga by'abazannyi ba Almatic Entertainment okuli amayumba gaabwe n'ebintu byabwe ebirala ebikusike. Tujja kuba tubibatuusaako wano ku FAL TV UG. Gwe kyolina okukola kubeera nga ogoberera FAL TV UG essaawa yonna, buli dakiika, buli vidiyo tunaateekangayo mukwano nina kusaba nga obeere nga ogigoberera. Tugenda kuba tubatuusaako ebyobugagga by'abazannyi ba Almatic Entertainment wano ku FAL TV UG. Temubisubwa, stay on YouTube platform. Nina basaba mukwano temubisubwa ebyobugagga by'aba Almatic Entertainment. Mukwano Lwema Namakula ne Dr. Amuza basuubira Zadde essaawa yonna era bagamba nti Lwema Namakula essaawa eno ali lubuto, ali tumbutumbu eriyanga. Essaawa eno munnaye bagamba mbu Lwema ne Dr. Amuza balifuna ezzadde erisooka bukyanga baagalana, bukyanga kale babeera abafumbo mu bufumbo obutukuvu oba mu bufumbo obw'eddiini obutuukirivu ebyaddala. Bagamba nti bano ezzadde essaawa yonna lijja kuba lituukawo era ng'ezzadde balyesunze. Lwema Namakula ne Dr. Amuza. Lwema Namakula yali muka Eddy Kenzo wabula bano ne baawukana n'adda ew'omudokita amanyikiddwa nga Dr. Amuza Ssebunya. Wabula banagana babadde bavaawo nga bagamba ye Lwema Namakula anazaalira ddi Dr. Amuza, bino tebibakwatako. Wabula Lwema Namakula wanaaba wakuzaalira Dr. Amuza ajja kuba amuzaalira FAL TV UG geyamuli agatambulatambula essaawa eno ge mbadde nziraako okugabatuusaako wano ku FAL TV UG. Lwema ne Dr. Amuza ezzadde balisuubira essaawa yonna. Omwaka guno gunaggweerako tomanya ezzadde liyinza okuba lirabiseewo wakati wa Dr. Amuza ne Lwema Namakula. Kuba Lwema Namakula essaawa eno ali lubuto. FAL TV UG, stay on YouTube platform. Gwe namukwano mupya subscribe muyongere okugoberera FAL TV UG. Nina kuba mbatuusaako ebibugagga by'abazannyi ba Almatic Entertainment okuli amayumba gaabwe n'ebyobugagga byabwe ebikusike. Gwe kyolina okukola kusigala FAL TV UG ojja kuba ofuna ekisinga. FAL TV UG, stay here, you'll get a